tukwaniriza nate ku Focus TV erinya ade Wilberforce kumwe muyanja program ekyali muvubuka kola gye tulowooza nti nno omuntu yenna agoberera oba omuntu yenna alina ekinyusi ky'oyagala okubeera oba olina ekiruubirirwa ky'oyagala okubeera mu nsi muno program y'emu eyinza okukuyambako okununula okulaga biki ebyo ideas business tips n'obulamu bwaffe bwa bulijjo nga butambula tukakasa nti agoberera program ng'eno olina ebintu bingi by'osobola okuyiga olina ebintu bingi by'osobola oteekesa mu nkola okubaako ekyenjawulo kyeweetuusaako n'olunaku lwaleero ndina omukulu Sendegeya ng'ono nno musomesa mukugu ku ssomero agamu mu kibuga ne Kyankwanzi agassa etoffaali ku baana bangi bakutteko abagenze mu masomero ag'enjawulo mu higher levels n'abo bagenze ku technical ne babaako kye bagatta ku bulamu bwabwe mulese leero nga kyenjagala tukanyeeko batwogereko ye topiki yaffe eya results sebo banyabo ali mu kugoberera Focus TV results zakomyewo nite tuli sure oba ddala wategedde biki kyezitegeeza olw'ensonga nti new curriculum yaleeta enteekateeka empya ey'engeri results gye zirabikamu okwawukana n'edi gye twali tumanyi ensonga lwaki buli mwana asobola okujuliza n'agamba nti yayise nze n'omukugu okulaba nga tubimenyaamenya atuyitiremu twongere obitegeera lwaki kyandibadde nga omuntu ono ayise ono biganyi ono abadde feya byonna tugenda kuba tubitegeera leero Focus TV tovaawo atukomewo kama wange tukwaniriza omunange sewa obulamu bugamba ki obulamu bulungi ozimesewa emirimu giri gitya emirimu gitambula kutwaliza mu embeera simbi bitambula bulungi mu busiraamu tugamba alhamdulillah arabi alamina esebu mu bufunzo bw'ekitalo esebu mu ntandikwa njagala omuntu omusigira ekifaananyi Sendegeya yaani asooka mufuneko ka brief background ye yategeere ani gwagenda okuwulira ebigambo ebiva mu gye tuyinza okugenda kubiyigirize katono ne tugendako ne ku buzaaliranwa oba obuzaale bwe buli ki waliyo omwana ali eyo nga ali eri kateera nduulu agenda okulira omusajja yava eyo waffe tubadde wano n'omukulu n'atugamba ye yava eyo saidi za ntutu kati alaba aliyetinga mangu actually niwe abadde ascrolling ono we waffe yes omubuufu obwo obuze ku balabi baffe then otweyanjulire tulabe neyanza nnyo mwami Muyanja ate manager owa Focus TV yange olw'omukisa guno ogumpeereddwa abasebo ne banyaaba batuwuliza saidi eyo ansanyuse nnyo okwogerako gye muli akawungezi k'olwaleero nga mwami Muyanja bw'agambye erinnya nze Sendegeya Godfrey mpanga ali wano mu Kibuga Town Council naye nga ndi muzaale owa Lwamata Sub County mu Kibuga District nga nzaalibwa mu LC ey'Ekyanika eri mu Kisagazi Parish. Primary yange nagisomera mu Kibuga mwennyini nga nsinzira mu ssomero lya Lukuli Primary School liri awo mu Kisagazi mu Kyanika LC1. Mu kiseera ekyo ebyokusoma tebyali byangu nnyo kubanga kwalinga kwetakulira bwetakulizi wasomesanga akusomera katono ng'ebisigadde mwalinga abali ku curriculum gye tuliko kati butereevu ebyenkola yaliwo ebiseera birina nkubadde nga eyakati ya internet naye wali twakozanga mitwe gyaffe kulabika nga tufuna akantu akasobola okutuyambako okuyita ebibuuzo mu kiseera ekyo Mukama yatuwa ekisa kubanga nayita bulungi nafuna aggregates 9 era mu mwaka ogwo 2007 nze nasinga mu Kibuga District 7 nga nsinzira mu primary school eri mu Lwamata Sub County nganga Ekyanika naye nga waliwo n'amasomero ate agali wano mu urban area wano era omwana yali okubiri ali muwala yava kitagenda somero lisangibwa mu Lwamata mwennyini okuta ekikubo ekidda mu kooko waabwe bwe naveeyo nenzira ku Lwamata SS era somero liri waggulu eyo waffe erya seed kati muzeeyi sekandi we yansanga awo ne tubeera bamukwano ne tubeera baluganda nabeera muzadde wange ate bwe yanzijja eyo nenzija n'okusevya ku Kiganzi ng'ekyali waggulu awo ng'oggyeko okusomesa ku Sevia era oli muyizi wa Sevia muyizi wa Sevia omu ku bawodi students abaggundiivu esebo oli omusajja ng'akikola bulungi oyo esebo Direkita ng'akikola bulungi asportingira ddala mu baana ababe butereevu kitegeeza ekinyusi kyawo omwana akimuwa akimanyi n'enkya
kisobola ate era okuyamba abalala nakisinziira wewe wennyini. Butereevu. Wembeeyo nenja ku Seebya High School nga tuli ku kiganzi eri mu bizimbe by'omugenzi Bakabulindi mu siniya ey'okusatu. Siniya ey'okusatu n'ensoma ey'okuna ey'okutaano ey'omukaaga ne maliriza. Bwe maliriza nengendako mu mirimu emirala saidi z'ekibaala eyo. Nali ndi mu vacation era muzeeyi nankubira akasimu nangamba waayi gavumenti ekuwadde sponsorship ekyambogo ng'esinziira kaliro NTC mu 2012. Naliyo mu kibira nga nkola bweyankubira akasimu saasooka kukkiriza era kyamuwaliriza okuva eno ekiboga ajja mpikinge ekibaala eyo ye mwennyini akwenonere tereevu. Era bwe yanzijayo ne ngenda ekalira eyo NTC nasoma bulungi nenkola diploma yange mu education arts nayita bulungi nafuna second upper nagimaliriza mu 2014 muzeeyi nagamba akomawo wano tukole nanga ajja tukole. Era bwe najja netutandika okukakalabya emirimu gyaffe ku Seebya. Okuva ku olwo yesebo gwe mulimu gwasooka okugamba kati ntandise okukozesa obwongo bwange tuli mu profession olwo eno gyosomye era essomero lyewasomerako liwatandikirako okujja kandi ekyoko kituufu. Era sebo bwe nzija ku Seebya mu 2014 awo netutandika okukakalabya emirimu. Natandikira mu class natandika nga nsasulwa esente $800 sireerabira omusala gwange gwasookera ddala bazinsasula kawunga esaaga 10 ng'obudde buno bwenyisaaga 12 kati nali nina okusomesa preps bwewabula okunsasula sente nagenda mu preps nensomesa class nagimala ssaawa 3 n'ekitundu ez'ekiro olwakuwa akasente ogwa n'ebyokusomesa ero nedda mukama wange nagenda mu class ngenda okumaliza class ssaawa 3 n'ekitundu nenvayo nfune kaboda kanzizeyo kusaza kuba nali nsula wa muzeeyi sekandi wenyini ewaka kutuuka ewaka okukebera mu nsawo nga sente sizirako kumbe sente zira kanzisudde mu class yansobera naye yalandeese wa boda ali mukwano gwange nemuga nja kukulaba enkya ngenda okukeerayo enkya okugenda kusomera okukebera mu class nga sente ziriyo asijja kulwayo nyeyo sebo bwenamaliriza awo netukola ntandika class eri mu teacher ne bamala ne mateekamu examinations finally muzeeyi nanfuula director of studies kuba mubadde ku kido nga mutambula era nga anambika bulungi wano tukola bwe tuti netutambula 2018 nenfuna ekirowoozo ekyokuddayo ku university okusoma degree kubanga nawulira nga diploma temala olina okwongera ku bitabo kati otekako n'ebigendererwa nga ebya famire obeera olina ekifaananyi kya famire bweoyagala efaanagane nga ndaba diploma tesobola kumala ku inspiring abaana bange kulabika nabo nga babako kye batuukako era 2018 nengende Makerere nendandika okusoma degree eyo bwebajjawo ebya covid awo 2021 naye mu 2022 mwezi gwali gwa mukaaga graduating ne Makerere University so mu bufunze nina diploma yange mu education arts ne degree mu education mubanga siddene mukama nga mpadde ekisa njagala genda kukola masters mu education management and planning. Katusabe nakyo kibajja kuba okyuta watuukiriza bino ebyasooka ate ng'ebiseera biri obuvujjirizi bwalinga butiritidi bwe tugenda nga tukuŋŋaanya tugattagatta kyemmanyi nekino kijja bakituukirira ekikubisiza oba ekikukyaziza ku focus ensonga eri ku results kati nga mubali mu department y'okusomesa oba ey'okusoma twagala tulambululire results zino zaakomyewo naye ebyaddala ife abazadde n'abayizi bennyini abamu emu babitankana results zino zitegeeza ki yatuzinza zinnyonnyola tutya ife okuzitegeeza kyatuza abantu obufo very true ebabunya emiwabu kubanga tenakutegereka bulungi naye nze njagamba nti mukama tuwadde ekisa netugenda nga tuweyongera ogitegeera kubanga tutambudde ebbanga lya myaka 4 tumaze okufulumya gundi loti yasooka ya senior 4 kati papers tuzirabyeko results tuzirabyeko eza UNEB kati tulina kye tuyinza okugabanako ne baganda baffe banyinaffe ne bakadde baffe abali abatuwuliriza okwawukanako n'ensomesa eri enkadde bayita old curriculum new curriculum yanjawulo mukko ekisookera ddala gavumenti ebimu ku bigendererwa byayo ebikulu ebyokuleeta curriculum eno empya kyali kuba nti baagala okuggyawo ekigambo
abantu kye batera okukozesa nti okugwa tebaagala kuwulira nti mwana agudde kyekisooka. Ekyokubiri abasomesa oba abantu batera okukozesa enkola nti ono omwana mugezi ono musiru kati ekyobusiru ekyo nakyo kigendera kyakubiri tebaagala kuwulira muntu agamba nti ono omwana musiru. Kati baagala ogamba otya eyali ayitibwa omusiru mu eri curriculum enkadde kati baagala muyita omwana atwala obudde okutegeera ekituufu nti singa omuwa obudde obumala ekituufu agenda kukitegeera. Kati master singa ojja n'oŋŋamba omwana we ono y'omu ku abo abaana batwala obudde okutegeera ekimusomesebwa y'oli gwe twagambanga omwana yagudde webale nnyo oba yeetaaga obudde bungi awo ng'otegeera nti y'oli ali mu kilaasi eri. Toleke kiki ekyali emabega w'ekyo ekyokugamba nti omwana agudde omwana ayise ono agudde ono musiru ebyo byatuttiranga abaana obufunze kankozesa ekigambo ekyo nti omwana eyali badde omuntu ow'obuvunaanyizibwa enkya eyali badde ow'omugaso eyali badde atwala eggwanga ku leve eddako oba famire ye bw'omugamba nti musiru alabira ddala nga talina kyasobola kukola ku nsi eno ng'ekyamaanyi kyalyako okukola kufa bufi aveewo kubanga omusiru aba talina mugaso bwe bakitwalanga. Kati omwana kasita omugamba nti oli musiru oba ogudde tamanyi kiddako ye mu maanyi ge mu kutegeera alaba nga talina kyasobola kukola nekyeyali sobodde okukola awulira nga takola ki kubanga omulaze nti musiru yagudde talina kyasobola. Weebale nnyo. So wano omugamba nti omwana oyo y'omu ku abo abalwawo yeetaaga obudde okubanga ategeera ekintu kiba kitegeerekamu kimumotivatinga ti singa nkiwa obudde ngenda kikola ki ngenda kitegeera nange nina kyensobola okukola. So mulayini eyo sebo ensonga ezo bbiri. Kati nga tugenda mu maaso ne curriculum eno yakyusa ebintu bingi. Ebimu ku byakyusaamu ye grading system. Abaana babagradinga nga batya mweri enkadde mwene empya bagradinga batya. Mweri enkadde tubadde tumanyi first grade kasaluza tuzijja n'olabako emu era eyo nga si nnyangu kufunika. Weebale nnyo yabanga ya nnyondo. Era okunda first grade nga kikalubamu kituufu ako bbiri ng'omanya nti grade yakubiri bw'olabako ssatu nti grade yakusatu bw'olabako nnya grade yakuna zaakomanga awo bw'ogenda ku grade ey'omusanvu oyo kitegeeza aba teyakola bibuuzo oba nga alina byeyamisingamu mu ngeri efaanaganako bweti eyo yeri enkadde. Kati empya egamba etya teyagala kuwulira ku bya grades. Mr. Muyanja mu bibuuzo bye bakafulumya bya senior 4 bwewateekanga index number ey'omwana mu ssimu messaging ejja ng'eraga result 1 abantu ne bakuba enduulu abasobola ne gavuna emiwabo abazadde ne bakuba enduulu abaana ne bakuba enduulu nga bagamba first grade. Naye kyasinga okwewuunyisa nga bonna abaana balina result 1 kati nga bamanyi first grade ate nga si bwe kiri mukama wange. Kati oleke tubadde tukyamenyamenya result ey'okusatu oba twasobola okwalifayinga singa addamu ne yeetegereza n'afuna wakiriddi n'ayitawo owasatu naye aba alina bukwakulizo bw'atatuukiriza obwa UNEB okulabika ng'asobola okufuna certificate eyo. Kati owasatu n'owa result 4 era nebafaanaganamukko nti result 4 kitegeeza ayinza okuba nga yakolako ebibuuzo bya kitundu tugeze wakati mu bibuuzo yafuna obulwadde n'atasobola kweyongerayo na bibuuzo bamuteekako result 4 oba yakolayo ebibuuzo 2-3 ng'alina emisango gye yazza abapoliisi ne bajja ne bamuyoola n'atasobola kumaliriza result 4. Kati mu mbeera olaba nti baba balina kye babulamu kitono singa babeera bayambiddwa basobola okuddamu mu class ne beetegereza ono aba yamisinga bumisinzi bibuuzo kuno n'atamisinga n'abikola byonna n'asobola okulaba amaanyi ge bwe gayimiridde. Result 3 naye era ali mu layini y'emu yeeyo. New curriculum eno buli omwana bwe yagendanga saawa zino bw'aba alina result 2 nga talina certificate akyakkirizibwa mu institution okubulanchinga ogenda mu institution olwokuba talina certificate akkirizibwa. Kaakati ministry ekintu ki integration gyateeka mu education system kati kye bayita
vocational tuli ku mwana ono atakwalifayinza kufuna certificate kyekiddako ate nkugamba nti Ministry of Education yakola integration ya vocational schools and vocational institutions. Tine mu new curriculum muno olwo ebintu byetukola ebiri hands on. Curriculum enkadde yafanga nnyo ku bwongo. Curriculum empya efa ku bwongo cognitive nefa ku affective omwana engeri gye yeeyisaamu nefa ku psychomotor values skills psychomotor skills kati nti omwana nga wano mu lugendo lw'emyaka ena ng'asoma waliwo ebintu ebirala byakola ebitali bya bwongo projects abaana bakola zicakes abaana bakola emigaati abaana bakola ezo chapati ez'omulembe ebintu bino bibadde effective nga bikola nga amasomero biteekako nnyo essira kituufu nga bitadde kola kuba nti minisitule erina yatuuka netuyimirizaamuko naye ekya project yakirekawo ekya project kitambula era ebintu esomero birina okusabumitinga ku UNEP ne makisi z'abaana eza project zibeerako ate neminisitule wadde nga yatuyimirizaamu naye teyagamba ntitulekeraawo yagamba tusigale nga tukola naye tebagenda kyekizamininga ku UNEB naye ffe tukola abaana amasomero ne gabawa certificates n'afuluma ng'alina by'asobola okukolera ddala nti ku mulembe guno mwami Muyanja tetukyatunula nnyo masomero ne tugagradinga okusinziira ku A ze bafunye oba B nga abannamawulire ennaku zino bakola essomero tulitunuulira okusinziira ku mwana product ono mwana avuddeyo kikyasobola okukola kikyasobola okukola ng'ali eno mu field mu bantu asobola okucommunicatinga obulungi okwogera n'abantu nebategeera kyayogera asobola okukozesa emikono gye n'abaako ekintu kyasobola okukola kisobola omuyimirizaawo ye ng'omuntu oba ne famire ye ebyo byetutunuulira ndula competence y'omwana ku sayidi y'omusomesa mufunyeyoko ku trainings ezi transforming okubajja mu old curriculum okudda eno mu nnyo kituufu tuzifunye nokubadde nga si nnyingi nnyo naye ate zituyambyeko okutegeera ekituufu ekyokukola then ekirala bwe tuba tumaze okumanya bino byonna tubitegedde amasomero nga go gatutte ekimala okulaba nga omwana ono ddala ayagala okuyiga keeki aziyiga era kikolebwa kitya kubeera nga sitaafu bennina si babadde basoma oba tebadde basomesa era tebabimanyi eyo expense masomero ki agastandiza okulaba nga gagigendamu because olina okufunayo expert amanyi okukola keeki amanyi okukwata kamera ajayigirize bana how do you handle that amasomero gafuddeyo agamusi gonna naye nga agasinga gakikoze nti bw'oba olina field gy'oyagala okukola nga ne tolinamu expert awo kikutwalira ekiseera ogenda okufuna oyo omuntu omukugu mu ekyo ajja asobola okuyambako abaana okukola eyo vocation gy'oba osazeewo okukola mu ssomero kyakubiri ebintu ebirala nga tugeze kati nga electrical installation masanyalaze basomesa bana basomesa physics ebintu babeera babimanyi nti osobola omwengeginga n'omwongeramu akasente katono nnyo natandika okuhandolinga group eyo ey'abaana balina interest mu masanyalaze kyakusatu nti bano abaana oba obagroupinga buli omu omugroupinga okusinziira ku interest se kikyasinga okwagala so temusalawo nga ssomero tikati fera tugenda kukola masanyalaze nno abaana mubasinkana ne mubabulya bye muyinawo buli omu n'alondawo okusinziira ku bwagazi bwebuli naddeeyo kati ne mubafuna expert agenda oba training amasomero agamu gagenze mu maaso ne gafumiza n'abaana bano certificates kati nti ne bwaba amaliriza wadde tafunye certificate eno yennyini asobola ogikozesa n'agenda mu DIT institution yonna Directorate of Industrial Training n'agenda mu ssomero eriri registered with Directorate of Industrial Training n'ayongerako certificate endala asobola n'okusoma diploma mu layini yeeyo ya skills nga tazze eno byakusoma mu ssomero eno obula agenze mu technique oba vocation oyinza okusala n'okola gundi n'okola MDD music drama and dance eyo n'asoma ekyo kyokka n'afunamu certificate n'eyongerayo n'abeera omuntu omuyimbi ow'amaanyi n'abeera composer ow'amaanyi n'akola sente nga tulaba abayimbi bano betula abakoze amannya bafunye sente zaabwe nga bazijja okuyimba asobola ogenda mu sports n'aba nga musambi wa mupiira naye ng'ayitidde eno mu bintu ebiri butereevu n'afuna certificate ye n'agenda n'asomera ddala omupiira n'abeera w'amaanyi
mwalankingira ku kyokugamba nti essomero lino essomero ABCD lye lisinze amalala kwali twagamba nti Xavier ke yafunye zi first grade 2 be batusinze kuguno omulungi mwasinzidde ku kyokugamba nti essomero eti ne liti lye lyasinze wano wali district ya sawa mukana mwami Muyanja essomero gy'omubuuzizza minisitule yatulambika bulungi nti tewali ssomero ligenda kulankingibwa mbulisinze olw'ensonga tetulina kwe tusinziira naye olw'obukujjukujju obw'abannamawulire era mu mpapula z'amawulire ez'enjawulo ssebo ne mugenda ne muteekamu olukujjukujju ne mugamba ffe twasinze ne batetenkanya ne batandika okurankinga amasomero era amasomero agasinze tuganoonyeza okusinziira ku emeka ze wafunye nebbi okuva ku si okudda eyo wansi eyo kyetutunuulira nti wafunye emeka wafunye bimeka toto yaazo netulyoka tugigabizaamu enamba ey'abaana bewatuuza netukubisaamu 100% netufuna percentage eyo netugamba nti ono yaperformize 70%. Naye saagala weerabe nti nakikoonyeeko nti ekyo kyabulabe ennyo. Leka turankinga amasomero nga tusinziira ku product omwana gwe bafulumizza afaanana atya. Okusinziira ku curriculum empya twagala tunuulira products ezivudde ku Xavier ziri zitya mu community baventuringa batya mu business baventuringa batya mu aspects endala ng'ebyeddiini baventuringa bwe bityo naye tetujja kutunuulira nti yafunye emeka kubanga tubirabyeko nti mwana ayinza okufuluma nga alina ezo nanga azimazeeko ni n'atuuka mu field ey'ebyemirimu n'abeera ekyokwerolera nga talina nnyo kyama talina impact kyakulabirako wuuyoyo kale bye bali batusinga ebyo tubirabye nnyo ensonga lwaki minisitule yasalawo tutunule product kiri nkikugambye kubanga kyekiriwo era ssebo tutunulira essomero lyafunye emeka lyafunye bimeka netukola toto yaazo netugabira mu toto namba y'abaana babeera yatuuza netukubisaamu 10 netufuna pasente netugamba ono yasinze naye ng'ate si kituufu okusinza ku nteekateeka eriwo tetuyinza kusukka wano kyemanyi ebirungi bigwa byokya tweyanziza obudde tweyanziza buli kimu obadde mulabi mulungi okubeera ku Focus TV ngola program vubukakola omukulu agenzeewo n'akusooterera era n'akutegeeza biki by'oyagala okubanga omanya biki ebikwatagana ku results zaffe biki omuyizi by'oyinza okuba nga ozzaako oba omuzadde ali awo nga olina omwana wo results zaakomyewo wete mubitegeera kyemanyi olina ekitono ky'oyize oba ekyoyongedde okumanya ku ebyo ebyabadde bifulumidde mu results z'omwana wo tekisuma kyobale kubanga olaba n'omulundi omulala tovaawo ku subscribinga ku Focus TV yange bingi